1981 nga Emmanuel Kadino Wamala ye yasooka okubeera omusumba waalyo era okulondebwa kwe okukulembera essaza lino we yafunira ekitiibwa ky'obwepisikoopi mu Eklezia Katolika ng'eno gye yava n'alondebwa ku bwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala ng'ennaku z'omwezi 10 Mutunda 1988 ng'ono yasikizibwa Bishop Joseph Mukwaya naye oluvannyuma yasikizibwa Dr. Joseph Anthony Ziwa ng'ennaku z'omwezi 18 Ntenvu 21 ng'ono yasooka kukola ng'omusumba w'ekiseera wabula oluvannyuma lw'okutikkirwa ekitiibwa ky'obwa bishopu ng'ennaku z'omwezi 16 Mugulansigo 22 Papa Po owookubiri yamulonda ng'omusumba w'essaza lino omujjuvu ng'ennaku z'omwezi 23 Mukulukusa Bitungotungo 24 n'atuzibwa mu butongole ng'ennaku z'omwezi 21 Museenene 24 nga newolabira bino yakyalamula essaza lino. Essaza lino lirimu ebigo ebisoba mu 7 nga likolwa disitulikiti okuli Mityana, Kassanda, Mubende, Kiboga, Kyankwanzi ne Gomba. Olwaleero lijaguza okweza emyaka 42 kasookedde litandikibwawo mu 1981 era abakristu b'essaza lya Kiyinda-Mityana lubayozaayozezza omusumba w'essaza lya Kasana Luweero omujja okutuuka ku kkula anti we baamulondera ye yali akolanga vika General w'essaza lino ery'Ekiyinda-Mityana wansi wa Bishop Joseph Anthony Ziwa bw'abadde ayigiriza wakati mu mmisa omujaguzi omukulu owa Kasana Luweero Lawrence Mukasa alaze obukulu bw'Obwakabaka n'okwagala kwa Katonda eri abantu be. Evanjiri emutenda nnyo n'egamba tewali ayagala ng'oyo awaayo obulamu bwe okubeera banne baayagala. Ono ye kabaka olwaleero ffenna atuleese ne tumuyimbira n'ennyimba nga tugamba kwaya Yezu lagira fuga. Omusumba Lawrence Mukasa yeebazizza omukwano ogwamulagibwa Bannakiyinda-Mityana bwe yali atuuzibwa ku bwepisikoopi e Kasana Luweero nga wano ne vika General wa Kasana Luweero Musinya Mpanga asuubiza Bannamityana ng'omusumba gwe babaweereza we bagenda okumukuuma obulungi n'okumuwagira mu ntambuza y'emirimu gye. Twongera okuwera tinga tuli wamu ne ttiimu eno tujja kwongera okuweereza n'okukola emirimu gyonna gy'onootutuma mu ssaza ery'e Kasana Luweero. Ku lwa gavumenti, minisita w'ettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba avumiridde nnyo abaana n'abazzukulu abeegumbulidde omuze ogw'okutunda ettaka ly'abajjajja baabwe n'okusazaamu ebiraamo by'abakadde baabwe omuli n'okugaba ettaka n'agamba nti bakoze kinene nnyo ku kugobebwa kw'abantu ku ttaka. Jjajja aba yaleka awadde ekereziya kanisa oba omuzikiti naye abazzukulu sina baana oluusi abazzukulu ababa baliwo mu biseera bino weesanga nti baagala balagenga jjajjaabwe oba omuntu waabwe eyaleka agabye nti bye yagaba tebyaliwo. Naye ng'ate tukimanyi bulungi nti abantu ab'edda baalinanga nnyo okwagala nga bw'aba akola ekintu akikola n'omutima gwe gwonna n'obulamu bwe bwonna. Ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi mu ggwanga era omusumba w'essaza ly'Ekiyinda-Mityana Dr. Joseph Anthony Ziwa asoomoozezza abakulu mu gavumenti okwongera amaanyi mu kulwanyisa obwavu mu bantu nti bangi bwe bawunya nako. Okuyigiriza ekigambo kya Katonda eri omuntu omwavu ate nga n'enjala emuluma si kyangu nnyo. Kyovudde olaba nga tuleeta projekisi ezo okusitula ku mbeera z'abantu naye obwavu buyitiridde. Omusumba Ziwa agamba nti kituufu gavumenti egezezzaako okuzimba amalwaliro wabula temuli ddagala nga n'abalwadde ababa bagenzeeyo baba nga abagenzi okulambula wabula si kufuna bujjanjabi. Obulwadde bungi mu bantu baffe. Amalwaliro weegali naye mangi gano tegalina ddagala oba eddagala ttono. Oba oliawo ate oluusi mu malwaliro aga gavumenti omuntu alina kusooka enjogera nnyingi ze bagamba, alina kusooka kukolola, alina okugenda n'omujjanjabi, alina okugenda n'ebbaasa ebifaana bwe bityo. Bw'atuuse ku byenjigiriza ategeezezza nti amasomero naddala ga gavumenti abasomesa bakolera mu kusoomozebwa kw'amaanyi nga ssentebe w'olukiiko olw'abeepisikoopi mu ggwanga Dr. Joseph Anthony Ziwa alangiridde enteekateeka z'abajulizi ba Uganda ezibeerawo buli ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga ng'omwaka ogujja bwe kigenda okuba eky'enjawulo anti Eklezia Katolika egenda kuba ejaguza emyaka 6 kasookedde abajulizi balangirirwa mu lubu lw'abatuukirivu era essaza ly'Ennebbi lye ligenda okukulemberamu emikolo gyonna. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.